Yo, this is Rampantilla Radio. Kubanja eggwanga lyettu Uganda lyerina twasembayo okubalabalamu nga buli munnayuganda n'omuwere eyakazaalibwa yandibanga abanjibwa akakadde nga kamu plus kakati we twogerera zaalinnye dda oluvannyuma lw'ensimbi ezibanjibwa eggwanga lyettu Uganda okubanga ate zirinnyanga kakati tubanjibwa obusiriivu 86 n'obutundutundu 779 kitegeeza nti buli munnayuganda abanjibwa obukadde 2.3 that is 2.3M kakati otege yatange awe tuli bw'obanga olina abaana 8 buli mwana zabanjibwa n'ekitaabwe naawe nyaabwe kakati awe tuyimiridde we tutuuse naye nga kansubire nti oli bulungi omulungi atumbudde ku page ya The News Anchor osibyeyo tya embeera eri etya wabweru eyo y'ebitambula bitya gy'otuusako engalo gitambula oba tegitambula sawumu ebatwala etya baganda bange abayisiraamu kansubire nti buli kimu kiri magida we kiba kiganye tusaba Mungu mukwana abeere nga ate atera mu baraka mu byonna bye tukola. Batwanjulidde Seta University eno no tenaba kubanga ate ejibwako kawuwo egera kubanga ate munange specializing mu science technology wamu ne engineering education opokiwulidde bagenda kubanga bagulawo mu August w'omwaka guno era nga basangibwa wali eri Mbalala along Kampala Jinja Highway okitegedde bagiyita Mbalala si Mbalala so tobuzaabuzibwa eyeri eri RR eyeno eri LL so mu mbeera efaananako bwetyo omukrono waddenga achatunka n'emiswiba gye egy'okuba nti alina omuyizi eyafiira ku ssomero lye asazeewo kubanga ate atulaga nti ne university agireese oba okiwulira bizinesi yagikubuka n'agitegeera ey'ebyokusoma. So nga ate ye Dr. Aisha Biyinzika Kasolo bw'atyo yavuddeyo ng'asinziira ku mpewo za Bukedde TV n'akoowola abasajja bonna nti basajja mmwe bakyala bammwe babanga beetaaga looni nga munnange beetaaga emikono gyammwe beetaaga mubeeyimirire sinakindi musingeyo ebintu byammwe temubakooyanga temubabuuzanga bibuuzo bingi just go there and approve muteekeko emikono mukkirize nti nze Kasolo nsingayo kalina yange mukyala wange afune miliyoni 10 oba okiwulidde ekyo bw'atyo byageze maaso kubanga ate asaba abaami bakole. Mu mbeera eyo teba byakubuuza nti ate mama Nakigudde ssente ozitwala wa nedda ye yamanyi gy'azitwala kansubire nti abaami baffe akantako mukawulidde bulungi nnyo nnyini ddala bwe tudda ku mukyala amanyiddwa nga Doreen Kabalebe ennaku zino yakula mu birowoozo oluvannyuma lw'okufumbirwa omukyala ono yavuddeyo yakawandiise bw'ati n'agamba nti you might be well liked at work but if you lose your job today most won't check in after a week. Don't gossip, don't show off, just to work, get paid and go home. Obo kategedde timunange oyinza okubanga ku mulimu essaawa eno bakulaga nti bakwagala okiwulira naye singa okera ku makya omulimu ogwo kwoli ne bakugoba oba ne guggwawo abo bennyini abadde bakulaga nti bakwagala bayinza obutakukeberako. Nze nkubuulira n'agamba oba otuuse ku mulimu tokola lugambo teweepankapanka just kola bukozi ekyakuleeta bakusasula ensimbi odde ewammwe. Bangi bwemutuuka eyo n'otandika okukola emikwano ng'olaba onaakwagala era gw'oli social n'ogeya boss n'ogeya kuku n'ogeya gundi ani bannange bonna n'obageya abali ku mirimu so ekyo kyagezaako kubanga ate akugamba nti ebintu ebyo byewale ate n'okwepankapanka nga gwolowooza oli wa kitalo nnyo waliwo bali abaganze seemanyiza nze era biki n'oba nga teweewa bantu obayisaamu eggaali weefuula ow'ekitalo nti mukwano akalimu bwe kaggwawo ate bennyini bagenda okubanga bakola ki bakusekera so mind your business. Nagamba ennaku zino baserebu bamwe bakambwemu tebakyalina budde bwa kubasaasira mubayisiza mu nnyigaali ne bakoowa omukyala Diana Nabatanze yalidde matereka ne social media inlo eyeyitawo malwalina mu kisiibo nno omukyala ono yavuddeyo n'atugamba nti ennaku z'omwezi nga 9 May 2025 ba B2C Soldiers bagenda kubanga ate baselebratinga emyaka 10 mu music industry era yatugambye nti tiketi eya ordinary ejja kuba ya $200 ate VIP $5 so nga ate emyezi ejja kubeera ya bukadde 3 awo nno n'atugamba nti mu booking nga bukyali omwana ono Wumalu yavuddeyo n'amugamba nti naye weesiba ku bwana bw'abandi mbuya abeesibako Diana yavuddeyo n'amugamba nti akagereka kiri nti oli mu fake page nkimanyi naawe obeetaaga naye munange baba baakuzira it is not my problem fight with your keyboard kikole ki kikulume zenzigyako olunderebu.
Essaawa yonna X akwata ebibye nadda ewa X ate nga nyongera okujjukiza nti naawe gw'olina alina X ate nga naawe olina X. Mwana mulezi amanyiddwa nga Mr. Henry yavuddeyo n'agamba nti wali obadde kaawo n'owulira ng'omisinga X wo bannange kino kisuuse. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti mwana muwala amanyiddwa nga Prima Kardashian yali X we. Okitegeera tukimanyi sina byambu tukimanyi kakati tugambe gw'amisinga katulabe gye binaggwera. Weewaawa ey'omukyala amanyiddwa nga Zari X tamuli bulungi ngamba Diamond Platnumz gwafuna akakisa okwogerako n'abantu ayisaawo kyayisaawo naye nga kali ke yayogera mu Young Famous and African n'agamba nti nze Zari nsobola omufunira wonna wempulira nga mwagadde oba wempulira nga kagamba alinga agamba Zari teyamukyawa ne bw'akola bukolozi Zari asobola okudduka n'asula amayumba ng'agenda gyali. Zari Bannakenya bamusanze ne bamubuuza ku nsonga eno n'agamba nti oyo gwe mwogerako Diamond alina kye tuyita ego. So nze ego esi sobola kubanga njikola ki njikontrolinga kati ye muli bw'atyo bw'alowooza era bw'akkiriza naye ekibuuzo kiri nti nze gwayogerako really nsobola okudda gy'ali kyekibuuzo okiwulidde ekintu ekyo. Waliwo omuyimbi yayimba n'agamba nti nze mukene muliira eyo. Omwana ono baamuyita mukene wadde nga Verota yamuliira eyo yagaana agamba nti nina okujja mu public. Omwana ono yagenze n'akola sikaani era bw'atyo n'akakasa zazze nti kabebi katoto mwekali nnyo kakikaaba mwekali mu lubuto kasambira ddala era essaawa yonna viral ajja kufuuka zazze nga Charlotte ye mami. Naye nga nnambwayo y'omu ku bakyala abaagamba nti nze sifa kisiiri wadde nga alabika ng'omusirifu ennyo alina captions z'akola awo mwana tunoomanya nti ayogedde omutima gwe. Omukulu amanyiddwa nga Suna Ben twamuwuliddeko mu maloboozi ng'ayogera ne Bina Baby n'ayita nnambwayo akabwa ekintu ekyalumye abangi era nga batandise dde okuba nga ate bamujjonkera ku mukutu ogwa TikTok. Kaakati nnambwayo yavuddeyo n'amugamba nti mukulu amaanyi g'okozesa okulwanyisa famire yo gemaanyi sigegenda okuteekako ng'ekussa wansi. Don't let a stranger make you fight your own family. Wamma twetegeke tusabe ku ssaawa 9 nga tuyita mu Psalms 35 oba okiwulidde. Suna Ben akozesa amaanyi mangi okusabula nnambwayo mama w'omwana we mama papa naye amugambye ag'amaanyi abantu bajja kukola ki gamulamuzisa akakkane wansi nga ne bw'ayita obuyisi wali teri amanya nti Suna ayisaawo. Mu kwagala okulumya nnambwayo Bina yayongedde okubotola ebyama bw'atyo n'ategeeza nti Tina Wabukedde gwe mmanyi obulungi bamaze ne Suna Ben ebbanga eriwerako ddala nga beebwatula oba okiwulidde. So y'omu ku bakyala be naye abaana bagambye Suna Ben choice kiki byabadde mu comment section omanyi nze nzisoma ngamba kansomere ku bantu bange ne bamisaamu eggaali awo naye bannange bantu mmwe. Anyways ye alina byageze maaso kubanga ate ayungira okwogera relationship ya Tina ne Ben. Suna Ben's wife oyigwe nkola naye Tina. Yes, we used to work together ku Radio 4. That is true. We worked with Tina for a whole year. Then, now, stop calling her wife. Maya, stop calling her girlfriend. Because Suna Ben, on Suna Ben's birthday, I called Suna Ben and then we wished him a happy birthday. There is even a recording on social media. And Suna Ben nemubuuza Tina wamma omuyita otya. Nangamba kachala kange. What does that mean in Luganda? In English? His wife. Yes, his wife. So tolaba. So I don't know why people are saying girlfriend, goyogera girlfriend, ze manyi muchala wa Suna. Ebe mbade muwulira Suna ya confirminga nti Tina muchala wani, muchala we. Nera yakaita nakachala ke. Because nali ndaba there is this bond that they had. So ngekitufu sikitegere. Like Tina tamwogerako. In fact, tetumwogera nako. Naye nali ndowooza mayinga buno obuwala obwesiba ku base. Bwe nali ndowooza. Kumbe nga kaya wangadde naye for 21 years.
bawangadde for 20. Okay, then by last year Zali 21. I think this year, if they are still together, it's 22. May we rarely talk because Chakola Shona ye. Kati bagamba muwalanirako. Oli omuwala nga musirise. Oli omuwala musirise. Oli omulabyeko ng'avaayo n'ayogera ekintu kyonna kyonna. Ate ngayo omukyala amanyiddwa nga Joey Landa tayagala byakumugeraageranya ku mukyala amanyiddwa nga Spice Diana. Nti Spice Diana bwe kituuka mu music tamutuuka wadde akwota bweti. Spice tatuuka Joey Landa wadde akwota. Naye nga ye Spice Diana bw'atyo yagasimbaganye ne mukulu amanyiddwa nga Abitex oluvannyuma lw'okubanga te beeyisizaamu eggaali entabwe kweva Spice kukola luyimba ne Chumi oluyimba lwa Chumi gw'okutte gubba ne balukola remix. Abitex kye yavumirira ng'agamba nti Spice Diana agenderera kukakkanya Chumi ate nga ye Chumi agamba oluyimba lulwe Spice mukwano gwe kakati gwe kirumye agende yeetuge. Spice n'avaayo n'agamba nti Abitex muki mulogo ayina omutima omubi kasajja kalogo akati no bwe beeguddeko physically. This is what happened. Diana asanze Abitex atidde. Mugambi abingambe byayogera mulemi okwogera. Abitex byogere. Eddogole na sindika. Yalagaludda baki. Yo ali sindika nzenga. Kyempulidde wanisimu. Eddogole kali agenda wala. Sebe kali agenda kufa ngoni. Zeke nyinyi zeddogo. Abitex tawo. Soka kasa mwena mwenkana mwezi towa chero sisi. Eddogole muve. Soka foto kakube chiro. Wala inkutia Abitex. Gemazima n'omutima gunkuba. Manye chikuntisa. Omusajja namukola ki? Inze I've been a good girl to everybody. Sijjukirangayo kusanga tusimukusamu maaso. Ne bwe najjanga nkubanja twaliwa. Tomanjanga ku. Wabula. Manager waliwo restaurant eyali tusasereza Spice. Akugamba ebyemmengo saaliyo. Ne Abitex n'omwamba n'ogula emmere abo nalya n'emmere gye wangulira. Ewa Samuna. Tewansasula. Wakiyenje nnyo nga ng'otunda emitwalo ng'ebiri. Ejaki. Nga klasi n'abakulu. Lwaki wangula? Ezezimbabwe. Lwaki wangula? Ezezimbabwe. Ayante bidi balisomera kugundi ku gaali. N'ogamba sebo mbusina maanyi. Nkulega receipt book yange sente zinkolera. Nedda olaba Spice. Kirabika. Kirabika. Abatwalooza mba taxi yangu. Nedda labayo. Nedda. Walito kyamufaako kwa badi yali akusika osokoko. Nedda. Anti yagenda kulaba. Every time he needed me nga muyimbi. Until bwe nga tatusasula. Yewe navaayo ne mmanja bapromota. Abitex yanyiiga. Oyo gaye yagana okunsasula. Ani? Owe Masaka. Abitex yankolera zi internet. Yamugwadira ne ku nsawo kati. Omwana yanyenja. Nze nalinywedde ku njaka. Kati yeshuwe kati. Nze buli kyenjo ngera. Ensawo ogenda gikwata budde. Ogenda gikwata paka ddi. Kibonerezo okukwata ensawo. Paka ddi. Sanga nchidda lwaki tonjagala. Lwaki ninako embeera Abitex. Why? Wallahi kyogere bwe kiba nga ekirima nakikola. Kyogere kati. Obuzibu bwa manager. Yakola ki? Mubanja. Ezaki yakola. Ebyo byammwe era wandirumbye. Ezaki. Wandirumbye. Kakati mbanyino. Okitegeera. Anyonyogere. Olaba nti wadde Roger manager kola naye nze Spice Diana. Yes. Kirungi nnyo n'ogamba nti Spice Dawula no Roger was a Roger mubanja. Roger Abitex. Ulia Sudi. Yes. Because that is me. Ulia Sudi. Nkusanga wanengamba Abitex aleyo kangende. Okitegeera ki? Eyo nga tuvuddeyo ne tudda ku muyimbi amanyiddwa nga Stesha Mayanja Yesu yabaddeko mu interview emu n'ategeeza eggwanga nga bw'ali mu bulamu obw'okwejjusa oluvannyuma lw'okubanga bambi yeesuula mu mbi. Agamba mu biseera bye eby'obuwala yadeetinganga abasajja nga tafaayo nnyo ndowooza ku bya future. Okitegeera kino nno nga kyamuviirako okuzaala abaana ab'enjawulo mu basajja ab'enjawulo. Yagamba nti abaana be buli omu taata wa njawulo oba okiwulira. Naye ng'agamba mainly yafokasinga ku bulungi bwa musajja
atya ng'anaakwagala emabega ke omusira byeddembe ng'afokasinga ku ssente omusajja alabika atya akasente ayinamu ebyo nga byafaako wabula ate munange yamaliriza adeetinze ba spam donors ng'era ku bonna kati nti tewali akola ki tewali alabirira baana wabula agamba nti ebya relationship yabisiibula kaakati ekiriwo kyakufanya kaze nakola ki nakulabirira baana naye nga kyolina okumanya bamastasha toli wekka mu kiti ekyo abakyala bangi abali mu mbeera efaananako bwetyo naye nga byonna oluusi babyako ebiramu n'ekirala tomanya bambi anaakutomeza n'atakutomeza tosobola kutegeera era abantu banenye kitono kubanga abantu bagira mu kalazi ezimu ajja n'omukwano n'ajja wano n'obulabulabo n'olowooza oba alina n'olowooza oba anaakwagala byayagala byaddala naye munange ebintu ne bituuka mu maaso eyo omuntu n'afuuka owa kkale endala ate gy'atagiramu so abantu banenye kitono ate ngayo omukyala amanyiddwa nga Cinderella Babe ku programu Kimpugugu Kimpana yafunye omwaganyo ogwogera ku nsonga ye n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine abasinga obungi baali bakimanyi nti mukwano gw'ennyo olw'akayimba ke baakola akaddairema oba okitegeera ne firimu ze baazannya enkadde nga Cindy azannya nani ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjukira ennaku zino Cindy ekintu kya firimu akikwasizza maanyi era nga bangi bagamba gogogo mama you super talented kakati no yagenze maaso nga te ayogera ku Bobi Wine amulaba atya era amutegeera atya Bobi Wine even up to this point, but even then I admired him so much because of the power that he had of the underground. You understand? Like everybody else, more uptown, more corporate world, oyinza okubanga you tomulaba. Naye your guy had actual power when it came to the ghettos. It didn't matter where he was the king. You understand? And I got to experience that firsthand. Like I was on the street with Bobi Wine when people suddenly brought this boy who was lost and they're like, bloody. And then he told the guys, find the thief right now because I want this boy's phone returned. And let me tell you, the borders in the whole area, Akasha, the borders started running around, and in like 20 minutes they found the phone. Over from where, I have no idea. They're like, like some rich man's son. Nagamba border, make sure you take him back home and call me when you're done. Like, nigga had real power, you understand, when it came to the ghettos. And I admire that so much because during that time of no social media, you understand, like all that was hard to get. He had all that power. So he's a guy that I really, really admired. Bobby, social media people nowadays, they don't know who the real Bobby man was. That man was a big... No, that guy had... That man has actual power, you understand? Because there are people who will get and stuff, but when you get to the street, they're not known. Now, Bobi Wine had actual, even before all this politics and stuff, like he's the guy who said something in the ghetto and the whole of... Big. No, that guy had... That man has actual power, you understand? Because there are people who will get and stuff, but when you get to the street, they're not known. Now, Bobi Wine had actual, even before all this politics and stuff, like he's the guy who said something in the ghetto and the whole of, you understand, like the whole of Central knew it in a day. If you said it at night, by morning, like everybody knows Bobby said this and they all follow. You understand? Like without anything, at any rank, he was the actual ghetto president. Ngateria elections over Chinenga Manigwagaina for real. You understand? Like if he said we're cool with Cindy, we were cool with Cindy. You understand? Because he introduced me to the ghettos and said, oh no, bloody warfare. You guys, like it didn't matter where I was. It didn't matter which show I was when they saw me, whether I was in Kamocha or I was that side Mukono Seta Ngankola show. I had security. Just because Bobi Wine yagambo yo bloody warfare or yuteba mukwatako. You understand? There was nobody, like all artists would get mugged and stuff, but nobody touched me because Bobi Wine said that. So in a way, even when he was not there, I was protected. That means that is actual power. I know. I can feel the power. Yeah, so that I admired.
Yeah, like I admire that so much. Like, how did this guy do this? You understand? Like, how did he do it with no budget, with no, you see what I'm saying? Like, no promotion, nothing at all. Like, how did he gain this much influence? Because you never bought a single get before. You understand? But if people like that can bow to you, with no money being paid to them and nothing, you just know that kind of person has a certain anointing, a certain, I don't know what it is about him. So I've always totally admired. Actually, I've ever experienced it. He came to MTN Arena, and the whole room felt his presence, including everyone. Now I got to sit next to him, and that power hit me. I looked at him and I was starstruck. I was like, "Am I seated next to Bobby Wise?" So I wanted to remove my phone and take a selfie, and I was scared. Yeah. And then Nubiandi told me, it's okay, get the phone out and take a selfie. I was starstruck, yo. He has that aura about him, and the feeling I get around him is not the same as, say, when I'm around Chameleon or Fulufiga ayongedde okubanga ate akangula eddoboozi yassa nga alyolekeza chairman w'ekibiina kya NRM ng'agamba nti alekera okubaswaza ebyo yakoze basimanya baagala bwenkanya akalulu kaabwe baakabbye bla 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 twala tugende tebijja kukola naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Bajjo owa Bajjo Events yavuddeyo n'agamba nti banange nze nzize kuwa analysis yange ku nsonga eno era nga yaweereza obubaka n'abo packaging bulungi nagamba ati mubumpeera omwami ow'enkofiira tulabe kikyanazaako era nga munage bwengenda okubanga ate nkuwa bwengenda okubanga nkusibuza Bajjo yagenda otusibula abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengate bo aba Molden International Labour Consultants bavuddeyo kubanga ate bakutegeeza nti company bwaguuga okuva mu UAE yeetaaga bacleaners ab'obulenzi oba abaami mwanattu nga mwanattu bano bagenda kubanga ate bakola interviews ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini gendayo okole interviews ate nga mukadde ke kamu visa zaabwe zigenda kubanga zifuluma mu bbanga lya wiiki emu cause obwetaavu bwamangu ddala duka zambwa waliwo yambuzizza nti Fifi company eyo eri genuine mukwano ojja kutambula bulungi nnyo bano tebabba ssente zo ate nga kakeya weekaliso gendayo mukwano babere nga bakukwasaganya mpola mpola. President Museveni njagala bakuwe video eno nze kankuyambe nkukolera lipooti y'ekawempe entuufu abantu bayinza okuba tebakyamanyi kibayita lipooti nga bakuwunza buwunza tebakubuulira kituufu kubanga ndaba bakutambuliza bwe kibanga kituufu kuba sirabangako president ayina giso piso diso RDC ebitongole by'okwerinda NRM departments ayina ebitongole wonna nga tamanyi kituufu kiri ku ground. Mwami Museveni abantu beekawempe tebalina nkyukakyuka yonna gye baali bafunye ndi mukuddamu bbaluwa yo gye wawandiise wagambye nti olese enkulaakulana ekawempe ti abantu balina enkyukakyuka. Mwami Museveni abantu babagamba nti bannakawempe bali bulungi bakulimba banaku baavu basola ku myala tebafunanga mu kibayita PDM wandibadde olabira ku muntu oyo yakulambuza embize ennya naga nti achievement ya PDM gondobadde basooka okusiba era mwe banna Uganda munyigire ennyo abantu abali okumpi ne Museveni nga temunanyigira na Museveni nnyo kubanga be balabe b'eggwanga abasooka nti bo bamufula project wamma Mwami Museveni abantu abakuli okumpi bakufula project ne bakweka amazima kubanga njagala nkubulye Mr. Museveni
weswa omuntu yene yakuletedde report ne bagamba nti bakubye akalulu ekawempe yetaga kukwata singa badde Museveni wa kinana wa Museveni wakati wasanga we kinana balwana omutamanyi munne singa badde Museveni wa kinana obadde okwata buli yakoze report nti babye akalulu ekawempe mwami Museveni ekawempe teri yakubye kalulu na lukola yawangudde obululu ate nakubagamba nti bakubye akabadi kabadde bwe kati nti polling station 15 na lukola yabadde akubye magini ngagenda koza obululu segirinya bwe yandifunye abantu babefujjo na amajege gasamba obubox mwami Museveni ndi mukuddamu baluwayo amaje ge gasamba obubox era mwami Museveni abantu ambafojingawo abantu nti babbi obululu naye ngo obuluteri yali abubye baleta abantu ewaabwe ne beefula babbi obululu kwanga opposition yoyogerako tesobola kukola nsobi okugirabisa mwami Museveni ennammere senyonyi gye babakubira ne Lewis Lubongoya munange Nupu si yali etikinga obululu baali bamajeebo era nga bakuuma n'obululu naye munanga akalulu kabalema bulemi kubba kubanga wabawa sente nyingi na udento wabawa obuwumbi 6 namyalo munyivu Secretary General walonda Secretary General tamanyi kyakola ndozo laba Lewis Lubongoya tiye Secretary General akuma ekibiina naye walonda Secretary General tamanyi kyakola oba wamujja mu kusubula nanansi n'omuwa omulimu mweni alemu kati ekibiina tekirina Secretary General ekyokubiri mwami Museveni wamma kyenjagala okugamba nti nno njagala ompulirize bulungi mwami Museveni kubanga oli myaka 9 nze tukankuyambe enkwe report kyalina nze intelligence kati ekyokubiri mwami Museveni kikoze akalulu ko opposition ge majego okuba abamawulire ne gakuba ayitawo ne babamenya amagulu ne gongera obusungu mu balonzi n'abeeni ali abali bakuwagira ne bagamba ate omusajja avudde ku mpaji eyamujja mu nsiko kubajjukira bulungi wajjanga ogamba nti wajja kulwanira kuwamba abantu wajja kulwanira nga ddembe lya mawulire wajja kuyambanga kutulugunya olumu wabuuzaako mwami Museveni nti omusirikale akuba ate civilian atakutte kyakulwanyisa munnange komanda yenna eyaduumira jjaati okukola ebikolobero ebyo munnange yakusuula akalulu kuba yempaji kwalo yimirira komanda oyo kati nganzi yasoma intelligence mu America komanda yandaga nti yayagala okuwamba taino okukola ebikola gobimanyi bulungi akabadi yako mwami Museveni tukobote mwakyayisanga government yobote ne mugiwaayiriza nti yetulugunya abantu yewamba abantu yetta abantu kati ono komanda akomandinga ebikwekwete ebyo amanyi science gwakolanga mu nsiko yagambanga nti wavumaganyanga government tekola ebikolo ebibi kanaye government yagitaddemu ebikolo ebibi nga yekwese mu Nupu era mwami Museveni amaje giga chief promoter go opposition kubanga mwerabidde kimu nti mwali Musa Kyagulanyi Arua kye kyamukolera erinnya era kyemwazeemu ekawempe era mwami Museveni report yo njagala bakuteremu nti government is the chief promoter of opposition liberty ya Uganda nti gyokoma okunyigiriza omunaku bannayuganda babeera ku side ya muntu anyigirizibwa kate musobola bakuba miggo mubalumiza obwavu mubalumiza enguzi mubamye eddagala mu ddwaliro abantu bannaku babonamuna olwona abasuze enjala mwami Museveni wawandise ebbaluwa ng'endaga nti olowooza nti Uganda etambula bulungi ekyo kya bulimba Uganda yonna etambula bubi era mwami Museveni n'omala ogenda mu kalulu akaddako NRM egenda kufuna 10% opposition efune 90% nawamu tebajja kulonda ate guno omulundi nti komanda yene yakulidde ekikwekweto kya jjaati yajjemu abantu fia tebakyatya mamba tebakyatya kubamenya magulu tebakyatya miggo era mwami Museveni ekitufuze kyenkugamba NRM bagikyaye ebitundu 9 ku 10 twaba kulima mbo NRM bajagala kana okwayita oweiso wa yero oboziza musango era nekyo wawandise mu bbaluwa ati mwaba tusibyeko NRM kitegeeza mwami Museveni nti kikolimo tiyenna nibagirabanga ekikolimo yesibye ku bannayuganda eganya okudelivaringa service ate etaddeko okubonyaabonya abanaku mwami Museveni wane enkola yeerwana tesobola kukola tojja kujja bannayuganda obakubenga emiggo werabidde ekintu kimu mwami Museveni ti bannayuganda obadde obafuula nti ensi yaabwe kekalembereza kwobadde oyina nga tokozesa muggo tokozesa masasi mwami Museveni nalukola yakubala ne bakuba ekazo ne bakuba abantu live amasasi kati bannansi badde bagamba musajja wadde mubine katumalega muleka naye kati akakalembereza kabadde bakuwadde kaweddewo mwami Museveni omuntu yenna eyakoze ensobi eyo yeetaaga okusiba kubanga ekyakusudde kawempe amagye ge gakusudde n'okuba nti yenna mutalina kyekoze kyokka omuntu omubi nnyo mwami Museveni yakulimbye era ne woona obanga ogenze wa Katonda gw'olina okukolomera ng'ogenda ku nakolo ye muntu eyakuwadde lipooti nti bakubye akalulu ekawempe
amazima genyini nga yagala ofanane ng'omuwumba tuutu oswale mu bantu nti oli disconnected ne information ku ground. Era omuntu oyo alina kyazannya, either ayinza okuba yakubba ssente nnyingi ng'ogenda musaba accountability, either ayinza okuba kenyini nga ye mulabewo ng'alina kutambuliza mu bulimba. Kuba weewalanga nnyo omuntu akutambuliza mu bulimba. Era mwami Museveni kino kankigambe nga nkuddamu ebbaluwa yo nti akalulu k'ekampeni kamala kaddamu ate nalokola agenda funa obululu emitwalo 15. Nze simanya ani akubalira ebintu bye wandibadde oleka ne bigenda nga bwe biri. Oyo akubalira ayagala oswalire ddala. Kiringa kubeera na mukazi n'akulaga obwerero bukate eyakugambye nti babba obululu yabadde alaga bwerero bwo. Mfoja kuvayo condemning ebikolo ebyo by'amagye nodda mu bantu bakolera service notekawo enkola ezibajja mu bwavu kato gwe wamwe mwami Museveni osobola okulunda embizi nnya ne zinoyita omuntu omugagga nga mugagga ku kyalo alina embizi nnya. Mwami Museveni oba bugagga. Ekyokubiri mwami Museveni bannayuganda bantu bakulu tebakyabatiisa mutujja kukwata tujja kuwamba musibye abaana mu makomera ab'enkyukakyuka naye abaana beeyongera bungi. Kato kyalina solution y'abavubuka mutandise ku intimidation ate bongera busungu. Nkulaze nti mwakuba bazaake Katabafe mwakuba Bakyagulanyi mwabizeemu ekawempe bannansi ne bakulaga nti tukooye. Buganda bwe kukoowanga ne Busoga ne Western ekooye ne Northern ekooye kino kye kisanja ogenda okulaba nga awantu ofunye akalulu kamu awamu nga tofunyeewo kalulu naye nga abantu bo bakama bakufunamu. Oyina okusooka n'owejjako abantu bonna batakubulira mazima kuba be balebe babasooka. Oyinza okuba nga kituufu ebimu tobimanyi oba nga ekimuzanya politics kuba gosinga politics mu Africa naye ng'oggyeko politics mwami Museveni oswala ku myaka gy'oyina okugamba nti banzibye mu kalulu nga goyina electoral commission nga gwe wabadde n'amagye ebyaddala mwami Museveni ab'amagye be beetaaga ate n'okuvunana kubanga babbi akalulu ne kabalimu okubba ne bakola effujjo nange kye neebuuza oba ki kye baafunye baakubye abantu emiggo ne basamba obubokisi ate ne balimu okwerangirira. Ekino kyatuwadde twali twakoowa okulonda nga bannayuganda nga n'opposition eringa ebadde eggwamu amaanyi ate kyatuwadde mutima twalaze nti bisoboka emmamba esobola okubeera wali ne bawamba omuntu ne bamenya abantu ne tubeerawo fera ntugamba bakufa kati mwaturaininze bannayuganda mwami Museveni abajja ati bakuyambyeko training bannayuganda luli babadde batya emundu n'emiggo kati bannayuganda tebakyatya mundu na miggo nakubawamba. Kakati omuntu yenna yakujja mu buyinza toweekwasa opposition kubanga opposition yo eyina ennaku yayo yakuleeta change naye teyisobola kubeera mu bikolwa byonna kutulugunya bantu tesobola kubeera mu bikolwa byakubba tesobola kubeera mu bikolwa bijirabisa. Era ripooti y'ekampa efundikira ngamba nti weeso omuntu oyo yakuswaziza mu public n'akufuula omuwumba tuutu nti baakubye akalulu kyazannya akimanyi kati abantu bagamba president takyamanyi na ggwanga liri kitegeeza kati mwangu wakuwamba alwawo okufuna information takyalina intelligence services entuufu. NRM yennyini beerwanyisa Secretary General alinga atayagala kibiina kye. Walabye Secretary General waffe MP wa Kampala addako Lewis Lubongoya yugwe ngendo okuumira akalulu obulamu bwange. Lewis Lubongoya mulabye nga akola 24/7 ndaga Secretary General NRM yabadde mu hoteli nga yeerira mmere ng'osuubira bannakawempe nga obalumiza obwavu emyaka 4 bakuwaaka mpayo ensonga 2 mwami Museveni lwaki bakulonda nga n'akantu kobadde otekawo akatonda omusirikale tasobola kumanyiira muntu. Era abantu badde baagala amagye gaabwe ag'eggwanga ne mugaba kyayiza kati batandise balabanga balabe lulinga ow'amagye bamwagala nnyo okusinga owa poliisi naye tosobola kukuba mwana wa munno